Minisita omukubiriza olukiiko lw'abataka, our partners, abaami ab'amasaza, abaami ba Kabaka mwenna, bassebo ne bannyabo, nsanyusa okubalaba wano mu luggya lwa Bulange nga waliwo n'abaana abawagizi abafuuwa vuvuzera ezimpoomero Kamala, ate ne bannalulungi baffe abaana babalagavu ekitayogerekeka. Tusanyuse nnyo okubalabako. Nina essanyu lingi okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri era alamula Obuganda. Ndowooza kankiddemu abantu tebamanyi nkola. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri era alamula Obuganda. Era asiimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga luno ng'atongoza emipiira gy'amasaza 2023. Mwebale mutuule. Njagala okutegeeza Obuganda nti omupiira muzannyo naye ate era mulimu. Guzannyibwa gutuwoomere. N'olwekyo bwe tugenda okuzannya oba okulaba omuzannyo ogwo, twagala okulaba abaguzannya nga bano ab'emawokota nga baguwoomesa, nga baguwoomesa. Era ffe abaliko ttiimu ze tuwagira tuwoomerwa nnyo akawoowo. Obuwanguzi obwaddiimuula nabwo buwanguzi naye tebuwooma. Omupiira okugusamba ne gunyumira abalabi, mwe abasambi mulina okwefuga, mulina okutendekebwa. Bwe bagamba nti batandika okutendeka ssaawa 2 olina okubeerawo emu kitundu. Bwe bagamba nti batendeka ssaawa 2 emu kitundu nga watuuse dda. Mulina okwewala omwenge, mulina okwewala omwenge, mulina okwewala okwegadanga. Mwe abasambi b'omupiira mwagala nnyo abawala, mwewala okwegadanga. Ate okwegadanga kulimu siriimu. Ate Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa siriimu, era n'omulamwa gw'omwaka guno tulwanyisa siriimu. Leka gamba kubanga wakubye eggoolo akawala ne kakulimbalimba n'ogenda ne weegaddanga, omupiira gujja kukulema. Mulina okuba abeetoowaze eri ababatendeka, eri abagulamula. Mulina obbawa ekitiibwa, mulina okuwaŋŋana ekitiibwa wakati wammwe, ate mulina n'okuwa abawagizi ekitiibwa. Mwami Dennis Buga ebintu ebyo bigamba abazannyi oba bagala okutwala ekikopo ky'omwaka guno. Mulina okuba abagumiikiriza, era mulina obutatwalirizibwa abawagizi bye babagamba nga babawaanawaana oba abateesi. Omuteesi akuvuma embaliga ng'alaba ogenda kuteeba. Omupiira mulimu, era omulimu gwonna gutambula nga abagulimu balina obukugu. Omulimu gwonna gutambula nga abaguliko baguddukanya bulungi. Omulimu gwonna gutandika nga tuguteeseteese, nga tugulondoola, nga twetunulamu, era nga tetuva ku biruubirirwa. Mbyogera ebyo nga abagulabirira n'abaguzannya bonna bawulira.
N'olwekyo ffe ng'Obwakabaka tutwala omupiira gw'ekikopo ky'amasaza nga nsonga nkulu nnyo olw'okuba muzannyo ate mulimu. Nyaniriza abavujjirizi, mbeebaza olw'okutegeera Obwakabaka ate n'okutegeera obuzito bwa Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Buganda bw'oba okukuba engalo njagala n'ozikuba ne zinoga, si za kutuusa mukolo. Era kanzije mu nkyogere ndaba oba kyenjogedde mukitegeeze. Neebaza abavujjirizi olw'okutegeera Obwakabaka ate n'okutegeera obuzito bwa Ssaabasajja Kabaka. Engalo bwe batyo bwe bazikuba, twagala abantu beekubisa kubisa ngalo ezitavaayo. Obwakabaka bwa Buganda bwe businga okutegeerwa mu makkati n'ebuvanjuba bwa Afrika. N'olwekyo twagala amaanyi gaffe tugawe abavujjirizi basobole okutuuka ku bantu batunde ebyamaguzi abo abali mu busuubuzi, ate abo abalina obubaka obw'enjawulo abatali mu busuubuzi amaloboozi gaabwe era gatuuke ku bantu. N'olwekyo tubawo obweyamo nti tujja okukola buli kimu okulaba nga abantu mu Buganda ate ne mu Uganda babategeera mwe abavujjirizi n'okutegeera emirimu gyammwe. Kammalirize nga mbagamba nti obuwanguzi mu muzannyo gwetaaga ebintu bina. Gwetaaga ebintu bina. Ekisooka mpisa. Empisa mu bazannyi. Ekyokubiri mpisa mu baguddukanya. Ekyokusatu mpisa mu bagulamula. N'ekyokuna mpisa mu bawagizi. Bintu bina. Mpisa, 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 mpisa. I have the honor to